ku kooti mungulemu ku kooti nange ntambuleko paka mu lujja mpola mpola. Naye mu byonna njagala okwebaza abantu abayimiriddewo n'emikwano gyange. Njagala okwebaza abantu abayimiriddewo ne mukulu bya Lugaba William. Nagamba abantu bw'olaba ng'omuntu omuwesitana ng'ayogera ebintu by'otasuubira nti muwesitana alina obyogera, omuntu oyo mwagale kubanga bye tuyitamu si bitono. Ono dokita okuba wano nga abasajja baabuuza nga ffe amasimu agamukumira togayita matono. So abantu abayimiriddewo ne bya Lugaba William nalaba nga yeebaza His Excellency Bob Wine. Nawulira bulungi nnyo bwe nalaba Bob Wine ng'agenza okukyalirako mukulu bya Lugaba, nawulira bulungi nnyo era nasanyuka nnyo ne ttiimu ye yonna ne General Secretary. Era njagala okubeebaza okuyimirira naye financially nakyewuunya nenga bannange osanga kati katola Bob Wine waali yandibadde abeera eyo naye ayimiridde naye bwenna baweereza Dr. Seta baweereza bya Lugaba nze we mumpeereza nga mukubira nga mugamba gije 10 kyekyo sebo ati mmanyi kukubira ono so bya Lugaba is so happy. Mwenna gw'owulira nga weesigakayo wisdom bulijjo mbawo ennamba yange so gyogera wano nettone n'agiwandiikaawo gye mugenda okuweerezaako message amangu ago eri 07049 tono giwandiise njiddemu sewotaali ongamba nenjiddamu naye nga mbagamba nti ebeera ku WhatsApp osana okunkubira osana okuba wisdom ngulidde amafuta njagala ogenda wa mukulu bya Lugaba mu ddwaliro ndabe nga nsobola okwogerako naye nja kugenda. Njagala okwebaza muganda wange Jakana omusajja agamba omwaka n'ogamba naye Katonda wange omusajja kizibu omanyika nkubuulire ku dokita. Abantu abamu abajerega Abaganda babuuza buli Muganda musiru bw'ofuna bw'olaba y'abasajja nga ba Jakana Nadduli nga bye boogera olweta wano wa PhD kubanga omusajja ayogera emyaka wano n'osereka enamba tugiddemuko njiddemu ennamba eri 070 49 39 enamba yange yakayebuziddemu solo kwa sapingo mbadde kakati bana nyine omwana wana atera okugira naye kati tamanyi nti ne tuba tukolesa wazi tabatakitegeera just get that key njakula bakabalize wano kakati mbadde nkugamba leeta wano sebo mbadde nkugamba nti abantu abamu bajerega Abaganda bajerega ne baganda ebyaddala lwakubanga abantu bagireka nti the level of civilization n'okutegeera twakulabiranga Bafalaawo newankubadde muti okyogera oba okiwulira naye ebyaddala Buganda bwekyali kati nze omuntu we abaleega tomanyi wati tewuunya singa tebaaliwo era singa baatugobawo ntegeera nti abasajja be bajja wano yes ebimu binyiiza abantu otegedde nze nagamba abantu abavalimwe oba Abanyarwanda nze mmanyi Abanyarwanda bangi abali wano abatasobola kunyiiga naye nga nabo banyiigira Abanyarwanda abaleetedde abantu okukola ki obakyawa oterete ku kyengula because babakola kudda emikolo gweyo kimanyi mu nsi yonna ng'eddirirwa basobola okukolako emikolo dokita n'okolako emikolo n'ofuuka Omuganda kisangizirayo n'ofuuka omujju kolako ki mikolo so people kimanyi nobwaka bukimanyi juzi balonda deputy oba Pokino naye yashimba nga mutimbi mukyala typical muvandimwe so nze njagala okwebaza Mukama nawo mbenga nji monitoringa wano njagala okwebaza Haji Nadduli atuzadde Jakana nkwebaza nnyo omuntu omulala gwe njagala okwebaza omwaka guno ndowooza ye Tamale Senior mzee Tamale Senior apita mutabani we mwebaza nnyo mwebaza nnyo namoga Tamale Senior ngenda ggulo oluga tambule nalo bwenti ne family ya Tamale Senior ntumiddeko nnyo respect so much ne bannayuganda mwenna batuwagidde bintu bingi nnyo dokita byayogedde wano bye tugenda okwogerako
biki bino okay bintu bingi byetugenda okwogerako nyina ekirango kyengendo ky'okuyisa wakati kiseewo actually video kweri bulungi nnyo okay bannange waliwo abantu abamu njagala n'okwebaza abantu abamu betuyimiridde nabo live eno lwakubanga eza abruptly nabadde nyina okubeera ne Musumba Success ow'emiti omwami njagala tuwe ku accountability twagendako ekayunga ne tulaba ebintu yampaika ettaka njagala omwajja atunnyonnyole watuuse ye nga yabyogera ye nga ye Musumba Success njagala omwebaza aba Paradise Estate Kasanga tera mulabe ebirango byange nga biyitaawo Brenda Beauty World sijabulema bagamba n'enkyo osobola okugendayo nakolako nakutereeza omwaka guno noyingira omwaka ogujja nga si byakutugubala butugubazi ffenna ennaku etukuba naye okwata omutwalo gwo oba ebiri oba etaano n'ogenda wa Brenda's Beauty World wali ku mabirizi n'ogala akutereeze njagala omwebaza Eddie Chicken Fries Cafe Wandegeya mwenna abayisa Chusi yakutwalako ewa Chuse Nansa omusajja akantu akamutambuza ddembe nkwebaza nti tuyimiriddewo ne Wisdom mwenna bwentandika ebulaayo okwogera abantu sobola kumalayo naye njagala okugamba nti nga lumu January ku Regency Hotel show eyagalawo omwaka nga lumu ku Regency Hotel nzize Kaye Wisdom Farouk Sakozi aina matovu Rabadaba Chosen Peki Fifa Maya ogenda mu fireworks buto bagiza gatulya London Regency Hotel kigenda kwa kyakabi tabaweddeyo okino kyokka kyengenda okwogerako kyensembayo bana Canada waliwo omukyala wita mama Pitmouth muna Uganda ne Pitmouth kitongole yaweebwa olukuse Canada ne government ya Canada akola conventions naye kigendererwa convention ezo asitula bannayuganda abalina bye bakola ne mugenda mu biraga bannayuganda oba n'abazungu abali e Canada okitegera kyengamba yakkirizibwa ne gavumenti e Canada na buli kimu kyonna era mbagamba nnyo nti yagulawo YouTube edda naye ngateekako bintu agamba bugambi bantu ng'ejja bafunamu visa genda Canada kati yali nga mulimu abantu abamu nga bwagaliza abantu nga yakubuulira tips kubulira ku YouTube channel ye bagiyita Chive Bulaya visa tips yagigulawo like 3 years ago nga nnyonnyola abantu tips engeri osobola okufunamu visa n'ogenda n'okola so until government e Canada bweyamukkiriza ng'asobola okukola convention n'oba oli mulimi wano kati ng'oli kyali waffe w'entangawuzi era ngenda mukubirako ebyo ebyennyonnyola ebyentangawuzi abantu okugira okugaggawa Musumba Success ow'emiti bonna bano bafaiza baani bagende you showcase your talent ne bino byetukola bino nti okugamba abantu osobola okulangira ku channel bwedi oba flashlight n'olangira ko Kaye Wisdom official bo tufunamu kino bwest kati kugulirawo emidaala genda omwaka ogujja atekese convention 2 nekungana 2 olumu lugenda kubeerawo mu May olumu mu mwezi gwa mwenda now abantu bagenda okujja mu lukungana olwa convention engo ogenda kubaako kyoyolesa oba ngoyo oba kiki whatever ne ku convention y'omu May tuwayo estate kiki byosobola okulaga abantu bosobola ogenda kulaga bannayuganda nti osobola onoonya abantu bosobola kusupplyinga amatooka oba bitya byonna real estate ebyettaka byokola olina safari abazungu abakuja kati gwagenda okwolesa ozisasula ali ku post office eyankuruma bwozisasula ne bakuwa receipt era baba bajja kuwa invitation receipt eyo copy ya ne invitation copy gye basindika ku embassy ye Canada then gwe noteeka papers n'ogenda n'oyolesa ate oba kyonna kyakolesa ng'oyagala participating nga gono tone nti njagala agenda bugenzi buno kuŋŋaana gw'osasula $2 oguluma n'olinda ne bajja kuwa invitation another time then ebisigadde byonna bakunyonnyola kakasa gendako ku YouTube channel yo olabe omukazi oyo emyaka gyazaabu abantu engeri gye bafunamu visa YouTube channel bagita Chive Bulaya visa tips
ekyo kiwedde kankobiwe simu gy'osobola okukubako enamba 0 musanvu 0 kinana musanvu 4 0750 87 45 00 bwebuziza ojja kuyamba obuze kayobuzido bwe Canada nebiriwa bino ebintu tubikuleeta abamusiba ino nebirize kubanga ebimu beba bikola kibiyamba kati mwabe Canada America ngawandyagadde omuntu okugenda ke Canada bakusimba visa ya myaka 10 oba 8 kisinza ku passport yo nogenda nobera mu convention notuyamba noddayo ku bibyo. Okay, ekyo kiwe ekyo bwe kino kuba amanyo abantu bangi tulina abantu muri bangi ojimpadde koli so nono ensonga tubabaza nyuma yo bali dalma bali kutwagala. We are very happy tubagaza Christmas enungi ate nga yasanyu mungambe YouTube channel zetuina. Okay, nono ensonga eyo eno program kweli ate kotero kuba number 1 tukenda ku Kayo Wisdom official YouTube channel official. It's online television, online channel binako ebiri eyo kubiri the flashlight channel Uganda chakabi kwetuli inze wamperinya bangamba gojjajja wabana abantu nato wali abasingako wali wasoga basokoza sajja bakademia akabi so the flashlight channel Uganda kwetuli someone ensonga eyo BJ komunange efe kwetuli mwebanyime balire dala tusima mwebale kutwagala ne tuli munnaku nkulu tulne Bambi Charity Media isn't Bambi Charity Media zino zonna YouTube channel tutambula nazo zigendeko bwetugamba nti Bambi genda mu YouTube channel wandika Bambi Charity Media Flashlight UG Kayo Wisdom official subscribe and share onyigena akadde kuba nkuberako programs ezama ekikulu kya byonna because zino zi channel 3 wakantu katokosa obudo businga tugamba ntino Kaye if you want to survive you have to be nice like my missus, you know. So if you're not my friend, we can't do something seriously. If you want to survive, be nice to me, I'll be nice to you. Njagaliza njakola chi njakwagaliza yanange Kaye nkwebaza kuba nti channel ino flashlight gunumaka kuwedeko tubadde finanga tukikwaseganye left and right tukwebaza abantu bangi botugaseko nafe bakola bidde kikulu nnyo kyakabi Bambi Charity Media bakabenye ba charity tubadde nabo nga tukwatagana mwenda bela tubebaza naye tetujja kulandaga nnyo MJK Medical Clinic kutumideko Haji Kabogoza mwenda tubagala bantu bakutambula nabo. So all right, we're going to kutandikira awo ntumideko ne mukwano gwange eyo akimanyi nawe tumirako green mvako tumira mikwano bidi so ngamba ati no tumire green bagaiti ya girlfriend yangu kale nona nsonga tugenda okutandikira neba abako mchalo kitaga mugamba yampadde pound 15 nangamba genda ogulemu omwana kyokuzanyisa kya Christmas mami nkwebaza nengamba wow nana just mwana wo nina akana kange bakaita green linyano lyali muwandisi we Canada muwandisi wa butabu sister wange yali muwasoma nnyo obutabu. Okay, kale ekyo kyakabi Kaye soka tugende embeera ebadde ekayunga mutwala bidono omulenzi gwe bayita Muwonge Andrew bagamba yawangula akalulu naye bali bagamba teyawangula era n'abannupu bali muteekateeka kola ki okulayira kakati ekibuzo twebuuza kyali kirungi omusajja ono okwerayiza amangu before 24 hours goba gwe tone mubuuze huyo yabanye ebyalo biberemu abasezi waliyo omusajja asobola okuddira omulambo n'agutwala mpola alina okutwala emisi buli musezi yenna ng'azuukuza wano waba gusima n'enjala n'enkumbi byonna kati bwaba gutwala yakulemberera ugenda nga gubuka beba tugamba gubuka guti omulambo otherwise obudde busobola mukeerako so ino okuta mu bwangu we ng'alemu gwe bagamba fe gwe tugamba eyabbya akalulu yabadde alina okweyali nga waliwo sefu sipiso iso simanya jeti jaka bitya zonna whatever trash of security organs zetulina zonna zabadde weziri kubanga bategedde nti abantu basobola okukolaki okulayira ne beerayiza kati kuli woba wikyolese Muwonge yabadde alina okwerayiza kubanga Muwonge musezi alinga migundi mugino mirambo gigira. Yes, that's how I can something good. Abadde no kushita mu bwangu bobo bye teriyo musazi wansawo akusala nsawo nayimirira atema butemi
Chobola baba nezo janka bundi. Oina komanda omusezo enkumbi esime emikono n'emikono byonna ayite mu bwangu sibituufu kati muwonge abadde alina okweje walabyeko omwana w'embwa zaawa muyimira saidi tasobola kubaayo naye kati abantu bano abaddala addira waaba alayira addira mu mukyala we naddira abaana be bonna ne bayimirirawo kati muwonge abadde tasobola kujja nabo yadama bwe babakuba eccupa sobola wakati atambula n'abamilitary ng'omanya musibe akiko ekyo kubulidde paka n'okutuuka kati ekayunga they are arresting people ate bakyabatta ze waliwo omuntu gwe najjeeko erinnya muyita by'abasitaani sikyamuyita linnya muyita by'abasitaani bye bakola oba description ye by'abasitaani teriyo bubbi bwali bubadde wano kusinga bano basajja twali tugamba Azizi Kasujja twali tugamba ani kakati gundi ono nani eyavaako jizi yagamba ne balika bakwate mbalabe ono okalangirira nga bakutaddeko AK-47 naye kamba Stalin wa Russia yatuuka n'asekerera Soviet Union n'abagamba mbasekerera mwabagamba nti mukkiririza mu kalulu nti era akalu kakyusa omukulembeze yali Stalin nalabako wano President Museveni ng'ayogera naba nnono Museveni Stalin yagamba watika Museveni yagamba akalulu obululu kasobola okunkyusa tokijjukira tone yakyogera mbu akalulu yabijja ebibiga byali bya Stalin yasekera aba Soviet Union abaali bagamba mbu batandike ewaabwe nabo okulonda otegera n'abagamba nti nsekerera nnyo abantu abalowooza nti akalulu kasobola okujjako omukulembeze Stalin owa Russia n'agamba omuntu yenna alina amaanyi ku kalulu yoyo akalangirira yoyo akabala n'alangirira kati walabye akakabala kakyandinga ofiisa ke Kayunga baleese ebifaananyi byako nga basimanyi embaga bonna obuviiri bateekamu ebizigo byaminyira ebyo simanyi mulago bikoze bite ebyo n'obuteeteeyi bwonna baave nagamba dokita omanyi obwavu obuli mu Western Uganda ewaffe konna n'obuteeteeyi nalabye ekifaananyi nengana ne bannange nga Bayibuli wegamba tizisanze ensi eyo eddira omukopi n'emufuulo n'afuuka kabaka w'ensi eyo naye akawala kodda nalabye omukolo gwako ogw'embaga nga we gwali kati naye ke kalina obuyinza why Stalin told you omuntu alina obuyinza ku kalulu yoyo akabala n'akalangirira yoyo alina obuyinza mu byafaayo bya Uganda ne waba Obote gwe babadde bavuma Obote tategekangako kulonda kwa LC oba okulonda kwa MP ne kutwala essaawa 4 nga bakyabala kalulu tekibangayo Kayunga taanapo yali entono batwala essaawa 4 babala kalulu baganya okulangirira bonna batya kati nga Stalin kati akakawala ako kenalabya ebifaananyi byako kubanga tumi nalabako ebizigo bya Mulago oba Jerry bye basiika byonna ne bibanga eminyira enviiri zaabwe ne zikola tobimanyi ebyo ku mbaga kati ebyo byonna nga bisaba embaga z'abaana abantu abategeera omwana wa Katikkiro bonna enviiri zaabwe ziba zitirita abaana baani ababakungu naye kati olaba omuntu nga ku mbaga ye bakyamusiiga ebizigo obuviiri ne bugwa kutinga balinga bataddemu eminyira ne biba biti ne mwana mugimu mulungi babiyitanga Mulago bityanga bikkirira biti binyereketa akasana ekakwokya oyo returning officer we Kayunga batulaze ebifaananyi bye nga ku mukolo gw'embaga bamusiigamu ebyo ebizigo ebiringa eminyira bwe biti obubiri ne bugwa kuli n'obuteeteeyi bwe buti gye gyali emikolo kakati abantu abo woddira n'obawa obuyinza Bayibuli kyegamba nti woe unto that nation abafuula abakopi okufuuka bakabaka Museveni ekintu ekimu kyasinze okutukola obubi mu ggwanga lino addidde abantu bayitako Luganda simanyi baali beboogera ebimu abakopi n'abawa obuyinza Kai we dokita otegedde kyedokita wasoma bye wasoma okimanyi nsobola okusoma omulimu mu gavumenti nga akukulembera wapitu nkimanyi naye kati dokita byomanyi byonna byosomedde neekutegeera kolina naye ngaakulagira ogundi n'ogu wapitu nga na P7 ogituula yabba bubbi ebibuuzo babeera wano university gye beewa wakati Makerere bagiwamba yaabo point zijja buzi ne bayita ne bagenda dokita omanyi okusoma kutwaberangako ng'ebigere tubiteeka mu baafu bano babiteeka mu baafu
Wa. Mama ze. Bawanikayo temaguru. Olaba ne baby permit zibasaba ku meza. Mbwesi yabo. Nalaba omusirikale juzi eyavuma abasirikale ng'atamidde ng'avuma buvumi. Ne ngamba nga Bible egamba tizibasanze. Ebiro, let me tell you. Doctor, ebiro. Chebaite seasons and times. Ebiro bituuka. Bano banogu. Nga bali mu museum tubasomako busomi. Derbo chali. Chobola ba doctors buli wenyimirira wano. Ngamba ekintu eki era nkiripitinga nawemba ku TV, nemba ku channel ki. Nengamba bannanga abatubye siba western as per se. Chokera doctor. That's your number. Why? Because it is my job to defend westerners. Abatubye kakundika abantu tubamanyi kati ono weka yungo be batubye bajja kwekweka mbantu baffe doctor. Ebintu bikyuka bano buli muntu atandika okutunulira ba western. No, otherwise singa buli western ali mulungi mutuufu singa abatolo tebakyatunga ngatto. Never zili busy. Bakole ki? Gendo labe kati. Lero abiri mmeka munya. Lero abiri munya. Genda mu kibuga olabe abasinga okutunda buno muntu omasa. Bebo. N'abasindika ebigaali. Goza tabanga kolabira. Ate nga bawa. Beri. Abatise emigo bakonzo. Ze nabagamba. Ngamba banna Uganda. Abatubye tebenkana na Bombardier. Chovola baleta Bombardier ezo bbiri. Bali badduka omu. Be batubye, they are just few people. Bali buli wamu. But westerners, there are a lot of westerners who are struggling. Abasira mu nkola, abesomedde bonga bo, abekoledde ne bayingira office on merit. Otegede. So, problem je tulina doctor Chovola doctor buli wetufuna chance. We have to come out ogamba abantu tibannange nedda were mirati. Waliwo atubbiramu. Tumufumu. Kubanga kati abasajja nga bano bamwitaani omusajja era mulamuze yawumula. Kako. No. Kati olaba Buteera bati katuleebe haliriddawa. UN. Yes! Mulimon melt! Bagoba wanaakulo akolo ani akolo mu URA yakolo. Akolo. Akolo. Nanu president musinguzi. Ne baleeta abaabwe akolo bamuwadde ekifo mu International Monetary Fund. On melt! Kubanga bamugoba nti simubbi. Kati ne batereeta ababbi. Ali on melt. International Monetary Fund. Yes. Tugendera but katulebe mulabe bamujja wano nga akoze reform mu judicial system. Bemala bati yagamba ebintu byamwe byobubbi kambireke n'agenda ne bamuwa omulimu. Why? But katulebe a westerner who could that guy could stand on principles and integrity and takes a decision. So a lot of westerners beweredde bastrugglinze bayingidde mu office on mount bakolera na Uganda abala bali mu nkola babona bana abakozesa ekigambo bwostana bakikozesa mu bukyama. Otegedde mu kyengamba. Otegedde. Otherwise it's my job eranze sirirekera okukyogera a lot of bavandimwe a lot of whatever batunudde nawo bwe batulakwa bati okwogerako. So okudde ku kya muwonge ekyo kitono nnyo. Oyo muwonge yabaddenga musezi kubanga era kyali nga ino okuddusa omulambo gwe sina mulambo kalambo ke kubanga kayunga kalambo kati kayunga yatufuuka kalambo. Why? But omanya malalo. Kayunga wegaba malalo bagabbako tairo tarazo ne bagabbako nkubulidde gwe bagamba bakalango bali eri Osaga Kalango akutte ettaka yewunyisa ne Museveni yabona Kalango soko jonyonyole bagamba n'enguudo zizo ngabusaba tabita Kalango. Okay, interaction please. You can send your opinion kucha echabade ekayunga. Wetyange ekitundu nkugambye kayunga kalambo. Kayunga bweribanga bekibasha bata malalo baga pako tarazo. Ne bagabbamu a case gye baziikamu omulambo. Ne babba n'essuuka n'omulambo ne bagwambulanga we ye kayunga. Kayunga bajjeba kalangwa. Noja muwonge. Ne bajjaba muwonge kati muwonge yayambudde empale za kalambo ke kayunga. Underwear ze twazikira mu kalambo ke kayunga. Ayambudde underwear zonna n'atwala. Kati waliwo agenda otwala envunyu ate ayagala bigimusa.
n'embwa zino kweka nkubula embwa zino. What's your opinion ku bintu ebyabadde Kayunga? Let me tell you. N'olaba basoma kuyitira. Tugenda kusoma abaana baffe bagenda kusoma ku mbwa zino. No singa yitira kubanga zino mbi nnyo. Nkambu. Zino mbwa mbi nnyo nawe. Oli wajjira ku kalambo ke Kayunga n'akambulanda we. N'agenda nazo naye nga waliwo alamuza envunyu. Why? Alamuza envunyu tomwogera. Why? Muleke. Kamule. Why? Because Kayunga bagibbye ettaka. Nga naye agibba tumutunulidde. Kayunga ne bagi era ekibatta lwakuba Bannayuganda tebakimanyika nti baddiremu. Lwaki Kayunga ewali sikafu? Kayunga ettaka lya Kabaka erya mayiro 9. Mayiro 9 za Kabaka zisinga kuba Kayunga. Kati abasajja bano baalinga bazigabirako liizi. Bakalamba ne bane bajja ne bazifirirako freehold title. Ebyapa Kabaka munanga ali bwata batunulidde. Era balina ebyapa. To make matters worse, information on the table says Kayunga waliyo gold n'amafuta. Tuve wao. Obaba obaba babala nanga busimanya. Abadde balina okuleeta omuwonge. Abasalere ekiro. Adduke nnyo kati muwonge nga omulaba. Basobola okugenda muwonge twagala ettaka lya district. Naddamu assigning of Chinese signing as a mayor of the old man in the clan. Yes. Muwonge. Neche njagala okwebaza omukyala nakwedde. Twali tunonya ba replacement baba Betty Numbers. But kati erinnya omukyala nakwedde as national name. Kati oyo mukazi asobola okuva n'agenda anonya akalulu mu Western Uganda. Asobola okuva n'agenda anonya akalulu eggulu. Ate kyase okunsanyusa nti omwana omuto bwatyo asobodde okusuuza kabwejumbira nga teyeebase. Lwakubanga munaye bananye ebyuma gomanye ebyuma babeera mu ICU bakita bata yeyo babatakayo gomanya Kayunga ebyuma musajja atambula n'emmotoka eddwaliro ddamba abeera bwanaga naye banne tubbi gomanye lwaki balwawo kulunda bayire okulangirira katika mpuuzi dokita baddira lwakubanga simanyi nnyo ebitundu bya nze gye nalwalira omusujja baddira ekitundu ekimu ye Baale ndowooza ye Baale waliyo n'ekinyuma ng'abalonzi baawo tebawera 3 mu register ne balangirira Muwonge nga wangudde neyo n'obululu 8 n'ekyo nga tekiri naye ekyo ekyo kyali kitaliyo kyali kirala Baale gye kiri naye nga balonda mu register tebawera 3 Muwonge n'awangulawo 8 nakwedde n'afuna kamu kakati John Mary nayimukanaga bannange register ya electoral commission tugirina Diara form tuzina. Ekyo kyosomye kyawa. Mukazi namutuna bwate yamunyega police nejja nemukwata bwe nemugatula oba tukwata. Abaatula omukazi n'agamba nasoma ekifo ekirala nga kiri kibadde lunana nasoma ekyolusanvu. Nga nakwedde yafunyewo 0. Nga balina ku Diara form nakwedde yawanguddewo nga neyafunyewo 0. Nga baagala okugatta obululu businga oba nakwedde kubanga bwakya ku makya nga mbutufu bibalemye ne babba bwe bati nga tebasobola kugatta. Jukira byalo bina babigana okulonda omwali gundi bakita abawagira ennyo abakera ku macho omusajja yakera bwati ku box n'agamba omusajja bwe yasanga alondesa mbuulira obululu buno buli mu box nze alinanye essomero lino wemulondera teri eyasobola kukeera kunsinga ng'omusajja ali wali kusobola kunabbi n'amugamba oŋŋamba otya akabokisi kajjudde nga nze neighbor wano bagenda okubikula register ng'abantu bebatiikinze nti balonze ng'omu asooka yafa dda ng'abalala tebamanyi ku kyalo ng'asooka katonda abawe ekyomule ekirungi babanabanga bafu eggwanga Bayibuli egamba eggwanga eriddira omukopi. Museveni kyasinze tukola obubi atuleetedde abakopi okubajja ewaabwe abakopi abalina ebiteega abakopi abalina emizimu n'abawa obuyinza awo tuveeyo nyizi tobeeramu kadingo omusajja addidde abakopi n'abakopi abatandibadde even ba house girl mu maka gaffe abakopi kugambye oli bamutulaze returning officer we Kayunga ng'obuviiri bwe yakola bamukola empaka ng'obuviiri bwe bulimu bizigo biringa minyira ng'obuviiri bugudde kuli buti
kati oyo mukopi asaliddewo bannayuganda Museveni otukoze otukoze bubina abakopi tova mu mbeera kaye anti abakopi dokita osomye oli dokita omukopi ayimiridde war unto that nation nga bakulembeze baba bakopi abakopi byayogera bebalina bebogera Uganda simanyi airline yomanyi nti Uganda airline waliwo omuntu nga yagigula nga kampuni ya muntu nayitamba china obadde abakopi bebadde ekisaawe kyaffe next year Entebbe international airport egenda kuba ya Uganda believe me or not abakopi bali mu kintu abakopi ekisaawe Obote Amin bakirekawo bakisimba abakopi bazze China ekitwala next year omwaka ogu Kayunga tuveeyo kwa binyiza bakopi bano naima abaina opinion musindike ku simu yake Wisdom Official musindike ko your opinions nabali ku flashlight nabali ku flashlight musobola you can call us direct, you can send us your message, you can you can do everything. So we need to have interactive discussion ebye Kayunga gwabado biroza kochi ate what is your opinion tuja tuvao naibo singo tukubira we shall have time to discuss on that. All right. Echo kubiri mukuru Kaye Wisdom akumanga Uganda eno yewunyisa ebye Kayunga tubivuddeko tubire sawa asinga kwewunyisa waliwo watu kisembye watu kiteke wakati ekyo kubaniga olimba lwomu bantu mache kitegeeza gwe chali kisoko kireke ne bakimanye tuletako discussion yao olimba lwa Bobby gobadde olulabo otya Leta ekirala tulete ekirala Twitter ya Mozi dabuno kati ate obyononye bono kale kati kijenge jo kirose Twitter ya Mozi badde ki Mozi yagenze ntagamba abakadde bange mwenna mukoze kyamaanyi nnyo okunnemesa okutuukiriza ebiruubirirwa byange ffe twebuuza abakadde kikaki be yalwana nabo bakadde batatu be yalwana nabo tebamuwagidde yagamba Mozi yakoze tweet nutalinda kusoko nsomere nagirabyeko eyo gundi tweet nagikwereza soko lindeko soko kabere kusimye nation network eteredde waliwo yabaddaga not clear kati soko nonye tweet banange conversion eri Canada mu kokutano nga unonye tweet oginsomere tugisome bulungi soke kunjojere chapo njagifuna mu kokutano abagala ogende Canada ngoli participant $2.5 ate obo oyina kyogenda okwolesa mu agriculture real estate ne tourism $5 Sasula Post Bank botuko Sasula Post Bank ne bakuwa essimu bakufuna invitation neyo receipt josa suideko basindika kwembase nakufuna no kumuntu agenda okuyamba ku mpapulazo yes omwaka ogujja conversion ziri bili mu gwokutano ne mu gwomwenda etekeddwa yo conversion mama Pitmouth obo yagala genda ku YouTube channel oyo mukyala akuwe kibayita nti ekiva ekintu kye kive Bulaya visa tips genda mu YouTube otekemu kive Bulaya visa tips ne namba ye Canada weri ojja mu WhatsApping government Kaye Wisdom yalanze conversion njagala participating mu conversion e Canada oba nyina bye njagala okolesaamu ogende Canada myaka 10 oba mukago wemeka au tuvuddeko tweet kuba yagala soko olinde tumale Twitter ya Mozi soko girete Twitter logiso yaga fighting interpret damu abakadde banwanisa General Muhoozi kagamba General Muhoozi kaneyogaba Museveni's son as the public eno report gwe soma kino byatu yagasonde byonna nedda waliwo wanooka yagaka katono koka waliwo kano keyayogeddeko kaluwa waliwo eno Muhoozi we yagambidde n'abagamba nti General in my military career I have faced most racism byesomere bana Muhoozi yawandise bwati in my military career mu bukugu bwange obw'ebyo kulwanisa bya military I have faced the most resistance from some of my elders nsanze okusomoozebwa okuva mu bantu bange bennyini abakadde oba abakulu people who should have been supporting me abandi badde bampagira ku kiro kyendiko okufuuka president were fighting me all the time banwanisa buli kadde I can only describe that as a background culture ekyate nkinyonyola ng'empisa
enkadde. I promise to always support the youth and people of Uganda. Kati komao bintami kanzire bwe o kati otandise ogamba nti Muhoozi ya Muhoozi agamba abakadde banwana tebampagidde okutuukiriza ebiruubirirwa byange. Ffe twebuuza biruubirirwa ki ebyo abakadde byakuteekako omukisa. Kakati kankubuuza twebuuza bebuuza no be kaye toge kusina ekintu. Muhoozi, you being a public figure, every statement you speak, it is subjected to be discussed. Because, you know, ng'omuntu olina bangi olina abagoberezi bolina. So, fwe twatukwogedde ku twatukuyambe n'okuyamba nga tukodde mileage. Anyway, gwe tutanze bameka abazisoma Tewali. So, no so batulabe mitwalo. Era n'okumwogera ko antulira kye tumwogera ko laba bakadde gokyogedde abakadde bakuyambe kale fe abavuga katukwogera. Kakati now kale njagala okugamba je n'Omuhoozi. Ava mu bintu bya Twitter ebyamalala. Bobi Wine ayina ekintu kyayogedde. Yagambe bw'ati Museveni is a double baako ndi ku Uganda. I like that statement. Museveni oba ali mu kubba kayunga kaluke magezi mayuge kayunga ali mu kuleeta kawunga kasalasala guramu 2 akuta kawunga guramu 2 mbu kano kalibwa abantu 6 oli omusajja missionary kuki amutunira bwati omanyi dami okimanyi dami ebyo bibateekako engoye naye bakumaduuka okituukako boote n'okitunira boote n'ojjako olugoye n'okireka sikubanga tokirabye naye si kya mugaso. Bobi Wine yatuuka ku level nga waliwo abantu ng'alina bambula tulaba obwerere bwabwe ate abalekaamu kiddemu kitegere. Bobi Wine ali ku level tone ndaba bulungi tunzaano kamera. Bobi Wine yatuuka ku level ng'abantu abamu abambula bwambuzi tulaba obwerere bwabwe n'abalekaawo nga bonna bakuname bati ensi ne bategera ositegete kyengamba. Era Bobi Wine kyatuyamba kale sebo bwekanguli omanyi dami ezo bw'oziraba oti oleeta abantu oluusi baali bazitera naye kati Bobi Wine engeri gy'alina lo alumbye dami ezo n'azambula. Ffe twali tuziteza gweno dokita basobola okuwa dami ezo gijja ku lugwende lukulema olina okujja eno omukono osibanyoola. Kati Bobi Wine ye abambudde n'atuyamba ne tulaba obwerere bwabwe baakula bati otegedde. Kati waliwo Bobi Wine baatakyawa. Kati Bobi Wine mu gundi ayogedde statement agiddemu nga Bobi Wine alina okukola gundi interview ku CNN, alina interview gy'alina ku CBS, Capital bamuliize, ku Flashlight tumuliize, ku Flashlight YouTube bamuliize, Kayi Wisdom official anytime muleeta banayogere otegedde nga tudda ku ebyo ebyo yabivaako. Bw'oba okyapima akawunga kagulamu 2 mukalibwa abantu 6 ye musajja nga ali mutugamba Uganda gy'ayagala okuzimba omwaka ogwo ng'agifudde London. Yes, Magufuli style and he can. Why? Kyekiri kati kubanga Bobi Wine webaba Bible describing abakopi taliimu. Uganda kyetwakola, Uganda lwaki ensi zonna zi Dubai zizimbiddwa ne zituuka gye ziri, ensonga eri emu lwaki Uganda esigadde emabega efugiddwa abakopi n'abanaku abakopi n'abanaku balunkupe. Chukano Yesu yagamba omuzibe wakwembera muzibe munne bonna aliga bagenda kwa mukinya kubanga tayoereza ng'ogyeko Sir Edward Sir Edward ogi kati kamugere abakulembeze ba Uganda oleesa Obote yali akola mu bikajje Tanzania. Olaba Uganda wakyesigala emabega kati no yewe bikajje alina kyeyakolaakolako kubanga n'eddwaliro eriri ekayunga yalizimba. Oleesa Amin eyali agoya akawunga mu barracks agoya akawunga ate naye n'akulagako nti for the 9 years yateekawo resistance okuva mu nsi zonna n'ez'abazungu. Va ku bino by'obwana nti no tuli bako gwe yaba time gwe okuyimirira ku bazungu emyaka 9 nga gwayimiriddewo tokizanyisa. Noleeta binaayise yasiibanga mu hoteri n'agamba engalo ewooma kali asooka weeks 2 noleetani yerule erimu amagezi bamuggyako mangu. Noleeta okero yesi yazaala omusajja Henry Okello yaggwa driving sukulu emirundi 6 era teyafuna driving permit. Kubuulira ffe bamuzeeyi baffe baali muziga yaggwa
driving school 6 times. Deto kati obo kyali awo no letter President Museveni. The only thing Museveni kyakoledde Ugandan kutusomesa kibayita corruption, nepotism na kutuletera abantu bakopi nti n'oluguudo lw'omwebazamu buli olaba Kajina bwati n'omwebaza nti webale kola luguudo Kajina wakolera oluguudo manya yandibadde akola enguudo nyamoolu kola Kajina akoze oluguudo n'okubega banenge Kajina webale kumba kukubya je bambira babine ebisiru nga oluguudo olumu lwamaze yandibadde akola mwezo aga bulengera bine ebibata bambi binebaza ezo tebimanyi diru zenkola ezo otherwise okumanya bano bakopi balowooza okutukolera batuyamba okibolo lyaganza okubakulembera mbaya ani igwe what did you have before you became a leader here? Tewali. You had nothing. Bakubano bwana batona ate byenjogera byange sibya babi charity media sibya kai wisdom YouTube channel sibya flashlight na simba wo sente nembagamba mu ndetira bakulembera Uganda chiche bayino bamakaga abakopi zisa wo anti-that nation bacho buna wacha zibasanze mwe abegwanga nga bakulembeze bamwe bakopi bana bakulembera omuntu omukopi tuveyo ku bakopi tuvesonyiwe so no zira ku tweet tuta yo jogamba tuta oli agambye abakadde tebamuyambye kutukiza birubiri rwa kati baba abanno abakadde bakuganye Uganda enekukiriza Dr. Tunule no chenjogedde otegedde kimugamba sifunye katengo nene ewunya Bobi Wine wakeera ku macha abaganda bamuganda pabanyango etunamukiriza weya gwe baje ate nze nabagamba bana abantu bagenda kwekuba amasasi video doctor otegera kyemugamba yekuttemu kowan mulindeko mutu abantu babaganye playing nga tulabe abantu oli wabagambye nti no banganye yekwata kwata yeteredde it is playing to playing eno yenyini playing under okay annango nakuba ndoza tumukwate yogera mangu tuli wano live tukyali ku live kaka internet nkyamala bane mulindeko kuba ati sindika message now tuli tukyabaweereza so nolensonge abo abakopi n'abakumpanya bo tubakole tubesonyi no abantu kankubuulire tuterezemu tulyoke tereza kwata simu bulungi nnyo twagala tusumbwe obusumbuyi bantu mutereze bannaye olusi network tusumbwa network ye Uganda bannange eri expensive etusumbwamu erebe mutusaasire ate eyo yaddi eyo sindala katuyimiridde tutya wano neraba ngaye kwatamu. It is very soon once you see the red it disappears to be very 100% clear. Are you okay? Mutusonyiwa mu baba wake ekwata nga tukomawo ate twagala kwogera nga ate twekutte tukola kinze nga nekwata nenzira nenkola bwenti. Yet it is becoming very clear very soon. Okay. Kati kankubula ekintu kimu kankubulire doctor jagala nkubulire Uganda tetugenda gifugira ku Twitter. Timayo mpulide kingana. Nkulira. Uganda tetugenda gifugira ku Twitter. Tutejja kulimba. Ajambo public akole olukungana atwite twaba nagenda. Kugambye. Jeja ko public. Buza mama mbabaze cyali. Musajja fumuleke ali mubi. Uganda tebagifugira ku Twitter. Kati atandi nze nagamba ko naga President Museveni ekintu kyasobola okukola ekibi eri muhozi butamuleta mu bantu mucekingamu yalse ne banyenya mukola kwa minister
tulaba bana ye mubbi kondo then tulabe byasobola okukola ati tumugambe naye gwe kati Katumba amala omulaba tumuchekinga juzi naga Katumba amala toddamu kwogera ebyo mbu kajina jabyogere mbu Southern Bypass inasasula mutwalo lwaki muleta Katumba otegedde kajina amaze okukola oluguudo naye Katumba yakudogera bannange buli wayita aboti sasula omutwalo n'okudda mutwalo mbu ate bw'oba tolusobola kosenga okwasa olukadde ebyo byogera lwaki baleta Katumba yabyogera lwaki si kajina Muhoozi mbadde nkusaba ebyaba elder njeno kati kankubule Uganda eno after President Museveni President Museveni achazaga dotanga banayuganda bala abalinga baddope naye bategeera banayuganda bategeera sira gamba banayuganda tutegeera weteeke banayuganda tutegeera chokolaba kati Bobi Wine n'omuganda ogenda ku ma TV gammwe banayuganda emitwalo 10 bamulaba ku masimu gaabwe nga toyina kye bakoze olaba balaba lumbuye olwo Bobi Wine bamulaba ku masimu gaabwe bw'omuganda okwogera nga tumulinda ku CNN yo manyi kati banayuganda bagula ne bidishi Museveni abaali ku UBC bikoze bitya nga Bobi Wine ali ku CNN munayuganda nga gakankyuse basasula dishi lwa Bobi Wine nga ali ku CNN otegedde ku kyengamba kati which means Bobi Wine because numbers don't lie they don't abala banayuganda kati ne baba mu kyalo musanga ina tekini ngaguze data wa 10 kulaba Bobi ngakula yo bitano kulaba kali wisdom kaye awo tuveo ewa Muhoozi the truth is Muhoozi needs support Muhoozi support eyo gifuna inayetya aina jijja mu bana yinchi bantu babulijjo ato gifuna mu bana yinchi balina okulaba ngo oyirawo banayuganda omubiri you can't rule this Uganda because of your father tata wasolo kwa yatukwata ofugadi okay teri mukulembeza agenda kudda mufuga Uganda nga tukutte ofugadi ebyo byembwa ate necha okay to your personal opinion what do you think lwaki na Uganda tebamata nnyo Muhoozi we as a person tetumu feeling do you know to first family abantu feelinga nnyo genocide one bwe chichi kati mbulira kati nsolo kutambuza genocide cause na Uganda lwakwanga yibiriri yikimenya gulugwa naye yansobera alinga ayagala okende Southern Sudan naye kati gwe kankubuli njaga solo kutambuza ku maduuka awo mu Kampala nga waliwo omuntu asobola okugamba awaayi Jeno Muhoozi ani sale weyali wano bya microfinance nagenda awo ne bampula milioni 10 saazizza nayo kati tosobola kuŋŋamba nti tuli wano first son mu Kampala ewatandikirwako teri muyayi musuubuzi muna business eri amufirize so but Jeno gundi sale tubadde mu COVID-1 first family awo yandikoledde kyoboolaba nti patience abayo n'asabira eggwanga kyasobola najja mu church n'alekawo kimu eky'ekkumi kati ate gwe Jeno tetukufiiringa oyage otugamba bugambi kuba elder sooka oleka kuba elder si be bakulonda waliwo bannayuganda bakalulu nodde eryantonde simanya ntungamuza naleero bakalulu ate kati kana akagenda okujja omera kikunulidde imagine kati lero buchango namba buli jonti gwe ntiza Museveni gwe noefolwa no gamba gwe Bobby bera Jeno Muhoozi azli gwe gundi ndeka ebyo nawe bera ko kambe ko Bobby mvako lwaki obegobako tebaina kibangattako gosolo okusanga oli nayo hope nze yaggwamu dda twafuna opinion twafuna option yo manyi nti no kati ekifo ky'amagere tugenda kiteeka ku gundi kugugomapo no kugugomapo kwekiri tubeera ali kwali jazira nga akasonga ka the Bobi Wine of Magere bakola Magere nekijja kugugu kati sebo nze Bobi Wine kati Muhoozi tubulira kale buli omusajja ono byaliko njagala obeeko Muhoozi nkole ntya simanyize byakola manyi Twitter ate jogobye etayina makulu kyekuga kati oyagala ntweetinga gwosolo tweetinga neda sebo gwe Muhoozi nze Bobby ngenda kubuuza ogenda kutta show yange gwongamba Muhoozi what am I going to do bulochobo gakogamba oyagala ntimbye matamanko nti what do you want me to do njagadde mechibuzo ngenda kubuuza nze Bobby ngenda kubuuza kakati gwe Muhoozi tubuli chicho genda okutaza banaye bali oyina project kimu nsimu simanyi kye baagala kubanga sibabeeramu kati
Katulege ba president olina kyogenda otukolera gwe. Anti ndowooza kitange wabeera president nange nja kuba. Ulire ebintu kati byebi. Kakati gwe n'otukulembera otya gwe? Simanyi kasita ndi mukulembeze w'amagye. Amajani agamanyi. Nze ozimbye amatama. Nebiwedde. Naye ng'omanyi nti Kayunga yabuusiza bannayuganda. Ng'omanyi kyavudde Kayunga abantu basinze okufunamu akatengo bakyali awo. Nnyo! Kati ne babadde basuubira okubba akalulu bannayuganda ne batategeera n'ab'omu kyalo bategedde. Gogenda kulaba. Ate babikoze Kayunga. Basala bikola ogenda kumudabira wadde. Ak'emityana Katonda yamanyi. So n'olw'ensonga eyo nze mbabaza bale kutwagala. Abagambe kabe webale kwogera amazima buli kiseera oyogera amazima mereere. Kaye bantu bagambire ddala bagambe. Kusatu wansi. Kola practice ya kitalya na luzira. Yes. Ekimene time ogenda. Tebinkwatako. Nabagamba oli walika era mbuno nyina omwana wa wisdom genda wa Dr. Rubega yewali omu DNA yange. Oba bajijja ku mwana wange full stop. Ebyange byenyine ebitono bya mwana wange. Siramye full stop. Okay. Tunatera okutuuka tulina okutuuka. Nga kyaliko yensonga. Omukyala gwe bayita Stella Nyanzi. Yavuma Bobby. N'avuma Bobby agagamba gane n'agampi n'agawanvu n'agakoleka. Yagavuma nti kuba nti singa kuba nti nalo byonna. Yavuma Bobby n'avuma Bobby ne Stella Nyanzi. Amaki yakoze. Yagambe Bobby Wine please this time nsaba kunsonyiwa. Yetonze. Namugamba abana abana bange. Munnange you have to be nice to everyone. My friend Kayibuzi Domuna Nwali webale kutuweereza kaye. Stella Nyanzi okuvuma abantu. Okwesonyiwa kulese kati. No, Stella Nyanzi akiikirira abantu abaagala right now okwetondera Bobi Wine naye nga tebalina gye bayita. Okategedde bonga komano otegeera. Stella Nyanzi tomulaba nga Stella Nyanzi akiikirira abantu 10,000 abaagala okwetondera Bobi Wine nga tebalina gye batandika. Stella Nyanzi akiikirira Andrew Mwenda eyavuma Bobi Wine hooligan. Stella Nyanzi akiikirira ono professor ono Stella Nyanzi akiikirira no General Welise Limwe yagamba I don't see any leadership in Bobi Wine. How can you say? Well, no, leave that one. Damuka nkakunyonya bulungi kogere. Stella Nyanzi akiikirira General Welise Limwe yagamba oyo tumwine yagamba I don't see any leadership Bobi Wine. Kakati ekito kibe kiti. Toyina maaso already tolaba. Kati why you cannot see. You can't see. Ache kugambye kubanga nabo let me tell you something. You cannot tell me in the word or leadership. How are you going to see that leadership? Abantu bali kudda. You're already blind. Ache kugamba Stella Nyanzi naye kati waliwo abantu abamu abaagala okwetonda bebo. Kati ojje nayagala kwetonda. Why? Bobi Wine akoze ekintu ekyabale bonna abo bajjeno tumine bonna batuna bati jeno tumine yandi naye ayagala okuba president wa Uganda. Oye. Neta ina waita. Ate liso limuli. Kati kugamba kati yegomba Bobi Wine era kati ojja kulaba naye amwetondedde. Stella Nyanzi akiikirira bonna bajjeno abagamba Bobi Wine tasobola kufuuka wano bonna bakankana bati. Empale zibatima ebalinga abamira abali ku pepu. Bakankana empale. Pepo mutegedde owa sirimu ono bonna balinga bali ku pepo omire daga omire package ne kusika amatam ne kukanule Bobi Wine yabakanula Bobi Wine alinga pepo mbili jabwe abakankanya yabakanula bonna bali bati abafunde makayabu abagabo kamani badde ekyenyanja ekibisi ne bakireega bati ne bayiwako omunye omunye ne baanika mu kasana ne babitwala Kongo anti Kongo teri nyanja they don't have lakes kati obitwala Kongo tosobola kitwala nga kibisi ne kituuka kyafudde batako omunye ne bakikaza kati Bobi Wine yabafuula makayabu abaliko Bobi Wine Stella Nyanzi akiikirira bonna abo bajje n'abavuma Bobi Wine kugambe Bobi Wine alinga pepo mu mbiri gyabwe omire pegaji nesooka kunyola ekinoga sigenda kuddamu kukola bintu bino kati Stella
Nyanzi ngenda kwogera ne Minister of Health bakole eddagala nga bayita Bobi Wine oli bakwa reference mpulira omusuda gwe nditeeka mu akatwa tulina kwogera pozi n'abajamani ogenda abajamani oba bawadde bagamba tufunye chance ekendeeza ku bano ekyola okwesigayo minisita yagala biliyoni 10 natunulidde omukazi nendaba omusambwa mbu njagala biliyoni 10 nwanze covid how nange kiri Uganda mama nyabo naye kujja kuba muntu kuba natunudde bweti nenga covid abadde wano nga kangule banayi waliwo omusajja ono kamwene mileage musajja kyo covid waliwo ono omusajja munyangole ono momo naye bajja musumbuwa nyeka muwewe ono momo nacho bode tonic ono namusangeeyo nga abantu batambula ne bino nga banywa kahali nenda bako omusajja bamugaa nti alwadde covid bamuleeteranga bino bisatu nanga muna ebintu by'omusajja oyo bebyanjira bano abasajja bebasaana ssente naye namugamba nanga habisito mbajja kunsumbuwa tokolanga naye nze munange engeri etambulira mu butwa navaayo n'ebiwera nabiwa mikwano gyange wati nawulya bakankana kakiina kino kati bano bandisabye naye oli omukazi aliko ati ku media kazi anti yali ati nyiganyigako kubuna obuntu budde munda anti alibwa we need 100 billion to fight covid because naye mwenyini alinga covid yes kanga bana mbulira biliyoni 10 zigenda tell me biliyoni 10 zigenda how can never basajja mbulire minister health tujwa biliyoni 10 zigenda mbasawo mafuta weya no way chopo balaba bonanga ho balaba basimbye bali mu kusitula bizimbe ati mukama we yagamba betikamya tokwata kuba bibange baleke bazimbe bizimbe onabakwata kuze bazitwala kule ono musajja yogere nali akulembera okulonda kwenali ono yaliwo makere yayino burumu wali ekisasi nga bubi buzibu bwafuka kundi electoral commission wa LRM gendo iteula bechiliwo baba de sente zafe gendo la ekiliwo so kakati Stella Nyanzi chiri era yetugenda mwongerako ni tukomya bivumu Stella Nyanzi yagambye amaye kinehonyisa era wadebire bituse Stella Nyanzi alinga gundi ono yani simanyi tugenda kwogera kwa ndumwe Stella Nyanzi ye yali alubuuza nti gundi opposition politician baina kuba yena besije n'abalinga abo otegedde kati Stella Nyanzi naye yayina eriisa eryo limu agenda ke Kenya okulya ku kalo atandika okulaba ng'alina kwetonda era yamaze okulaba naye yetonze tosobola kutetonda gwe kankubuulire waliwo abantu abali mu eyo first family nga bagamba singa tulina any chance of talking to this guy we want to apologize for him to him twamubonyabonya nnyo twamubonyabonya abantu batidde abantu bakavuma bafudde tubasibye baani gomanyi nti no segirinya omulaba ali mu komera prosecutor wa government luli omulamuzi yamugamba njagala odde wano n'obujulizi tutandika okubuuza olunaku olwatuuse okudda ku musango segirinya prosecutor terabiseko ate abulina kati gomanyi nti government enoonya ngeri gyetondera mu segirinya bamugye mu kkomera n'ebigaanyi kati ekirungi tumukuumire mu kkomera ndowooza bali eba mu gasegirinya twagala kukuta naye twagala bw'ovaayo toddamu byogerako otusonyiwe kati bali omanyi bameka ati bali awo batya kuba segirinya alinga muliro gwokya ajja kuvaayo lwavaayo lwennyini bw'atandikira bwe yakoma kino kyo kikabakabasa otegedde so Stella Nyanzi is a person representing bonna abavuma Bobi Wine nti muyaye bandu mwenda bulwa kwa basoma Stella Nyanzi representing that corporate world etubye nete bako kyekola Stella Nyanzi representing bonna abantu abakola mu government abali so comfortable nga bagamba kastanze nyine omugati ne blue band bana Uganda ne bavuwala Stella Nyanzi representing that's true kati so therefore Stella Nyanzi za apology abantu manya bangi nnyo ba representing nekisinga obukulu Bobi Wine yamuzeemu
in a super style. Bobi Wine yazzeemu Stella Nyanzi n'amugamba bwati mbyamuzeemu byonna kubanga oli yawandiisa oluzungu because omanye Omega n'oluma Stella Nyanzi yakoze apology nga wandika oluzungu olungi nadde kakati Bobi Wine yawandiisa nakazi mwanyinaze sometimes oli annoying nnyo nemunaye kina kyakukolera gwe sister wange n'ateeka akanyumidde mu reply ye n'ateeka yakoze NB note next time wofunanga obuzibu ng'oyagala tuyo ofunanga ebinyiza okuva gyendi tobireetanga ku social media bitwale ku kika kyaffe tugenda ku kika kyaffe tugonjole ensonga mu Western region simanyi gwe oba owulira ebintu ebibeere waffe bwe babayomba bati bino ebyokwesimbawo gundi ndekera bagenda mu bakulu ono mwozi bagambye abamuzalawa kyekiggwera abakadde abo ne bagamba gundi gwe vaamu lekera ono tebakwadde mukisa kati kati Bobi Wine ye ayagala gamba Stella nti wombeerangako n'obuzibu mu kifo ky'okunnyanika gyamu tudde mu bakulu oŋŋambe Bobi Wine kino kikyamu njakyusaamu kubanga Bobi Wine bantu bangi nnyo abamugambye nti kino tokikola n'atakikola okugeza Bobi Wine takyagenda bino bye yali muyimbi bw'agenze kubonga n'abayimbi banne kyekyanyiza Dikenzo obutemukiba ku kisaabu Bobi Wine kubanga waliwo abaamugamba nti you are now a national treasure a national figure so Stella Nyanzi kanjira mukomyawo kubanga ndaba obudde budduka tuli mu ssaawa bumekeeto line 1 hour 3 minutes sabo yangu yoleeta omulamu ogusembe tubadde kuki okay omulamu oguddirira ogwo ogusembayo nati by the way live interaction tunatokugulako amasimu musobola okuba tugenda kuta amasimu wali mu dakiika nga tugeze ku lumba lwa mubeeraawo tugenda kuta amasimu ng'omukyala abadde ankubidde nti yono wisdom bannange yenze wisdom okay ne message musindike okwo ne message musindike tujja kubaddamu kompola WhatsApp ku 074049 wajibatedde yes esimu gyolabaawo etambula whatsappingako okay ekiddira ekisemba olunaku olwaleero Muhammad Segirinya Alan Sewanyana abakyala baabwe bekubidde omulanga eri gavumenti ne bagamba muganye okutwa abasajja baffe mu zino festive season fatusaba mutukkirize tujje mukomera n'abasajja tubeere nabo mu zino ennaku enkulu ekibuzo kiri nti eno gavumenti eno eyiza ekirabamuko omuzinzi eyiza okukiwa chansi kakati muzituufu Segirinya ava mukomera buzite mwatandikawo yakoma Segirinya y'omu kuba emupibeeterawo omukono we bati yajja amazeeko kukyusa Uganda leka ate okumanya bamutya ne bamala basamba nti Kawempe tuddemu tulonde eyesimbye gwe tujja okukuba mayinja wow Segirinya Alan Sewanyana ye musaasirako kimu baali baagala Segirinya ne bateekako Alan Sewanyana okukibuzaabuza otegedde naye ne bumala butya gavumenti nemala etugamba nti kulonda nyabula ejjanye Kawempe tutandika eno watabula wano wambogo nga wozimba ekyo kifo kya Segirinya oba ali mu Toyi oba mukomera oba ali mu Kenda oba ali mu Ggulu kali tukwata kale ate nno bayira Segirinya bye yaleka bikola eddwaliro lye likola era ngamba abantu abeekawempe mugende eyo musajja yali aleeta na ssomero yali aleeta na kimotoka omanyi nti no Segirinya mu Uganda yali omukulembeze agenda okuleeta ekimotoka nga kikera kuwera nguudo z'ekawempe nga ne Kampala tekiina atandikirawo yakoma gwetuleta kino ekiri katugende is it possible omukyagamba banka kazija mukomera kale munsibe naye mbereko mukomera naye tuberekeyo ffenna nga tuli basibe gavumenti esobola okukikola ekintu ekyo no kakati kansoke nkubulira ekintu kimu ekisooka kyenjagala otegeere ebulaaya amakomera gakizuula nti abantu boosibye tobaleeta mu prison baba bagenze mu rehabilitation centers kyovola mu South Africa Zuma basobola omusibirako ewaka ne bamugamba sooka ove mu komera ddako ewaka kati baagala mumuzaayo mu America waliwo states ezimu ezikkiriza mukyalawo okujja okukyalya ne babateekako mu luumu babiri kubanga tebakusibye nga olaba ne
sitaani Katonda we yamusibira ku nsi yamuwa ebbeeto okugenda okunywa ku mwenge okukola byana byakola odidde omuntu omuddidde omusibye naye omusibye nga jjinja kati ebigenda kukoma ku mulembe gwa President Museveni nabagamba Katonda agenda tusaasira abantu bonna abaazaalibwa mu J3 Museveni yeegaana 3 yagamba waana abazaalibwa mu J3 kala 4 5 abo nkaaga kasita yenna gyonna agwayo naye by the way Museveni we aneegaana omuntu yenna yazaalibwa bilo 1905 ng'oli wansi wa 1950 okukka wansi tolina kyotugamba gwe mu biseera nga ne Sam Edward Mutesa akyaliwo olina byotugamba ewe kati President Museveni waliva wano waliwo ebintu ebigenda okugenda naye why omuntu abamusiba abantu abamwe babasiba mu nsi ezitegerekeka bakkiriza bakyala baabwe okubakyalira ne babawa kalumu kati gatugabe basolo kiteekawo mu mwaka emirundi emeka ebiri mukyalawo neyeetegeka najja mu biseera byasobola okuwakiramu oba whatever kyonna kyayagala yes naye nga bakoze eki bamaze osisinkagana kakati mukyala wa Segirinya ne Walani engeri gye balina abakyala abategeera nti ba .com basomyeko bakoze eki bo okugamba nti nno mu kifo kyo anti mugaanidde bababa nze ekigambo kye nawulidde kye bayogedde nti musibe muffe sibe mukwate muffe nakiwulira nakoma kiwulira Luweero ku ttaka nga bankutte eby'ettaka omukazi yakeera najja bamuyita maama Namale 9 ttaka omu kwa 9 ttaka n'agamba nsaba oyo mulaalo mumute mukwate emunzi kubanga nze namuguza ettaka nze nabaguza ab'ettaka kati bwemugamba nti ye yalibba mwakwate nze yabaguza nze mubbi osira nziweeruweero namugamba maama va wano interest yali yakwata nze kugamba nsi nti ndi bubbi nga tebaagala oli 9 ttaka otegedde 9 ttaka yajja n'agamba wemugamba nti oyo wisdom mubbi nze nabaguza ettaka kakati musoke mukwate nze ne bagaana kati bano mukyala Segirinya ne mukyala Alani ogamba begatte ku babba baabwe first of all omuntu atuuka n'aba frustrated otegedde tosobola kuba mukazi ng'oli wano nga prosecutor bukyabakwata bbaawo atuuse nakutuuka kati nga talina bujulizi bulumika bbaawo gavumenti ewoze eki Segirinya yatta baleeta erinnya ly'omuntu gwe yatta Segirinya yatta gundi leeta obujulizi ssebo tewaliwo naye mmanyi Segirinya yatta alinga n'abakoba nanze nawangula akalulu obujulizi bulwa sibuyina naye nawangula muneba nebuyinza ne bakaddamu ak'emitiyana otegedde kyenjagala okugumya famire ya Segirinya ne Alani Sewanyana your families will never remain the same Bannayuganda tebali beerabira nga bakawuma abaafa mu lutalo luno lw'okukyusa baani tetugenda bajjukiranga bano abaddira obuwangwa abaana baganda baffe abafiira e Luweero ate ne bagenda Embalala ne bakola museum ng'ate abantu bafiira Luweero mu obuwangwa ne mutwala Embalala ekyo nange kyansobera abantu bafiira Luweero bandikozawo museum kakati naawe mbadde mbasaba nga mbagumya nti nze mmanyi bannayuganda babuufu your life will never remain the same bannayuganda they appreciate what your husbands have sacrificed so far era ne munnayuganda ali bw'ati bannabukeera baani bonna Dani Magic bonna bannayuganda bonna abaana bafiiriddwa amanyi ekirungi Nuupu yakola ekintu nze ekyanneewunyisa yadocumentinga abantu bonna abafiiriddwa abaana be basse ne documentinga bonna be bakubye ne bannamawulire bunnange ze bakuba bannamawulire b'e Uganda sometimes nasanyuka mu lwansonga baali tebamanyi Bobi Wine kyayitamu kati nabo ne babakuba ne bategera era kati munnamawulire awandiika ekituufu of course mulimu bali nga bo ne bakola eki bo nga bali ku payroll za gavumenti nga balina kwogera kifu kakati naye njagala bagamba ekyo mukyala wa Segirinya ne Walani tebasobola bakkiriza mu kkomera ekyokubiri omukyala okukyalenjinga nti ate simukwate emunzi mu kifo kya bbawange ekyo nabaawadde challenge gavumenti naye lwakubanga eno gavumenti kati eyita bukunya tekyaswala bonna batambula tulaba obwerere bwabwe buti si bwe bulinga obugalo bunnasi tutambula tubulaba babutambuza tukuba bwe bagende Kolombo bakoze palya bwe bagende ne bakoze naye it's okay baveeko anti babambula tubalaga bwe tutambula tulaba bwerere kale n'ekisemberedde olunaku olwaleero
kano tekalekeka kabadde kakori omuganyankole nagira kaba kakori hats omusharu gwakweta Bobi Wine akatere cyo shongoro byebyenga bize mu Ruganda aneda sebo nabaga musoka kumpa sente ngambe bize mu Ruganda akatere cyo shongoro nacho mbamba yabi chiche nagamba chobula nagamba time mutoko mpe chikapu cha sente kanawo bube bakwade chikapu cha sente ngatochipa bagenda kumpano olwaleero chisaboka bali balinga ba DP bano bagenda okumpa ama mwenna batulaba bano nami manyo oli kubali ntibali bano abatula bagenda okumpa nanga amatale bali sente baziwa migundi bitega byabo Kale tugenda tubuuza Bob Wine yakubya oluyimba lw'omwaka hit of the year okumanga yafuse hit kubiddemu ne government negamba tamudamu kulugwa n'oluyimba mutuza mutya hit mutuza mutya internet ekyaganye naye eteredde tukomyewo embeera ebadde efusi ya sejjusa internet source nevaako bino bitu by'abazungu era momo nkutumye goma yo kuteeka musete ebyuma bina internet yebulaye please mu bitusindikira tugitapping nga bwe tuti oba secho nja kugamba Sara yasobola okukinkolera nampa internet direct nga simwegayiridde so we are sorry, just be nice to us to make things move. Kaye komao so konyonyera abanje tuvuba wede simu zetuge kakati no show yes I was tugenda to receive your calls babiri no we call with den and jange jenu dachike mwemu you can over WhatsApp us direct you can send a voice note oba osobola okutuku bikongo batugana badde bitabusi embeera ujjo tuweri kai soma ku message yao soma ku message temuja kunjira ko network tebumbu cyabo soma ku message nawo ko wem abantu bagabe intelligence bade batuliddewo nacho tukyogere beba manyi kale tusaza tutukiriza nankadwa ade batuliddewo ne amatukomyewo tetuja kubyogera muyimirire mu kwate pale musoke mutubulire mukola chao kali finally tukomyewo kaye mpale babadde bamwambudde wano bebyo so no lensonga eyo mwebalima balidamala okutwagala kai sabula tosomye ku message nga 3 awo message 3 wabula kaye wisdom onsesa nnyo webale nnyo oyogera mazima omukama akwomukisa byebyo ebisigadde sibijja bisoma okomyawo mukulu kai komawo mpale tozikyakankana empale sikukankana naye ogenda nolaba abasajja ano nga bakumanamu amaanyi juzi twali ku live ewagundi wa mukululuze nga tuli ku live naye mukululuze yayogera ekigambo ne mugambwe kakati bagenda tujjako tugenda okujja batukuba zippampa nga batujjekera mbadde mmanyi nti omusajja abadde nagayo kaye mumugi ate nonze nno mbagamba nti gomba temwagala bagambako bakogerako was not stand okujja ndowooza bwe baba baagala njagala lumu omuntu ajja ayogere naye ndowooza ewano nze njogera ekintu nga bwe nkiraba ate kyamazima I cannot be here and I waste my time okujja ntandika okwogana gasiya ye neewunyiza lino eggwala liida ababeera agalinga amakoti yamwendaali mulere muno eryeyogedde ekintu kyamagezi lyagambye neba nange twaswadde ekayunga nange nange lintu buffalo naye olusi livaamu guudi obusayi obubyufu nalirabye negamba no twala prime minister no twala president no twa general secretary kakati fe tugwawa ali bagenda basajja nyingi nengamba kino ekikazi zake namba yagaawo gwe girabe bulungi abantu bagirabe bulungi okay kakati nao ngapi webadde obogiteyako babenga balaba kai kyemukyo kyanjagala okugamba nti twetaaga kwebuuza oluyimba lwa Bobi Wine lwafuukidde abantu entiisa kyanjagala kyokka mu nsi yonna ng'enkyukakyuka zinajja ebimu ku bireeta enkyukakyuka aba music kivula bano abasajja bayigendereza nnyo n'award neba bagaba award waliwo abayimbi batajja kuwa award anti kati bazze mu award be bazikola begitereka oba mu kitanda
abayimbi batawadde awaadi abasinga ng'omanya tebabonga nabo kati kankwekeza Spice kigamba abantu Spice Diana nga shiba ali eno iso comfortable nga amanyi teri muntu asobola kukola ki kumujjawo akaana ka Spice ne kajja katulawo bweka otegede tugenda yingira mu COVID nga Spice Diana ono yasinga endorsement award baziwa abantu according to what you have accomplished. Sure. Sigama nti oyimba sibya nyonza wano wetuwa tuleta bana ba mavoko twandikenze mu churches aba Seventh Day Protestant pose n'abalokole. What have you accomplished? Yes tutegedde oyimba what have you accomplished? Nina 1 million bitya baguziwe bati bakoze bati. Naye kubanga Spice Diana barabanga atali kubbo bali tebasobola kumuwa award nejo. Tosobola kunga nti olina abayimbi mu Uganda kugambye omuyimbi n'omutuno boti oyo mwana Spice lero ojja kulaba Spice tabadde eggulu tebamulabyeeyo 49 40 49 39 0701 49 4. Yes, that is my WhatsApp number. Kusindika ekibuuzo kuba mu buli ngeri yonna kati bugenda kuba tubalabe nako otele kyonga mu nyumba kati begendereza nnyani gwe bawuliriza bawa Madoxi tebajja bawa kwati bubutigira ononya abantu abali legendary Madoxi katomunyejerako bafire bongo yutaya bakitafire bongo teba kati bana basajja begendereza ti music bani music mu South Africa mu Germany mu America music yakola chama kati mu Uganda ino muyimbi ogu ayimba music esiona nekola bweti newuliriza okimanyi nti olumbe lwa Bob Wine balukubye kwa Al Jazeera ng'abazungu betegereza subtitles yataddeko subtitles ati kyayimba wano kyebavunda mu luzungu osekati kyegamba kati Bob Wine is singing not only inspiration music but revolutionary music. Absolutely. Kati gwe gyoyimbira embuzi ebidomola bonga bitya nanka gafankunali kati ye Bob Wine mu kirungo kya gasse wano Uganda doing revolutionary music nkusiba doctor taliyo muyimbi era Bob Wine okumanya Katonda yamuwa nabbi yanonyeza omusajja Sebadduka yakuba oluyimbi ng'agamba kuba obote n'ayogera n'ebiribaawo mu bululu nga tetusuubira nti waliwo ne Museveni. Bob Wine najja n'atandika oluyimba omanyi kabaka wa intro wano teri muyimbi mu Uganda akola intro nga Bob Wine n'akola intro nti kano nazze katuliramu nga Sebadduka simanyi bikoze bitewe yakatulamu n'asika kirya kya Sebadduka buli muntu yazzeyo okunoonya oluyimba lwa Sebadduka n'atalulabako n'amutunda era ku YouTube tunoonya Sebadduka oba yaani Bob Wine yandibadde asobola okujja n'ayimba ebyo n'atayogera ku Sebadduka naye kubanga musajja ali pure alina integrity w'amazima n'ayogera ku Sebadduka najja naddira na version eyiye n'ebiriwo ekyo kimu. Bob Wine the most artistic guy wano era tamanyi bano baprofessor kubanga nkubuli ogenda oddira abaprofessor b'e Makerere mu abasomesa ku university goli yasoma diguli mu 6 naye nga tawandika ngayo wadde olupapula nalumu talina is there. Kati Bob Wine go bali bajereka chokola education only does not guarantee success. That's true. Abasomesa Bob Wine musical just pasanga tibawandika ngayo luyimba nolu kati Dr. Kankubuli teri yo muyimbi yali ayimbye Uganda nasam bachita summing up nakuŋŋaanya obulamu ebikolobero ebirungi bwe bibaje ebiri ebiki by'omuntu gwe bayita President Museveni n'abiteeka mu luyimba lwa dakiika 6 nga bo byonna ne biggwayo kati ate n'addira ekintu wadde yabiyimbye mu Luganda wansi n'abanga abivula perfect artist kyasinga kubanga we reward you according to your creation your creativity mbulirayo muyimbi but today as per now we talk who's more creative than Bob Wine kyobola ba UCC simanyi biki byoyogera kubanga babeera mu office tebayiya kubala bitabo nagoba wisdom ku radio na TV babadde balina nogoba olimba la Bob Wine yo mayinti no bandi ku radio ne TV tebamuzza kakati kye babadde balina okukola gatuyingira omwaka
olumba Bobi Wine dubaninga ye hiti yawe bo okurubaninga hiti yawe kurubaninga hiti y'abana Uganda duwuliriza buli omwana ina ku simu atwalifudde gundi ringtone ogenda ringtone cause no oli muyimbi kola semwe badegambye ja sokoli atayagala ate kakati batankule kusinga kawo betalekere chera tibiri lira ko tutatandika echa tutandika tuyimba oteye kye ugamba batusonye muko soko jire meeting ekundi tugenda kute namba bajira balindako kati now Bobi Wine asamiza Uganda y'emyaka 37 abasajja banengeri gye batuwaludde dadi sami ngap kulimba ndachika mukaka leba bakuwana doctor tosina kyosora kola kulimba no atenina kati Bobi Wine is the most creative person kati gotina chechichi yagamba tino abambanjereka bazara nebe galira mu mayumba gabo nebawulize nyimba ze nenyongera ko nebakaba nokaba kuba abo bawerera ebyana byabwe bisura kololo simanya wa ebyana ebyamala okusoma diguli bisira mu ntebe nga bya popcorn na butunda na kubafuya fura mu ntebe nga bya TV katoli agenda natuna mu ebyana bi byaweredde simanya kati bali simanyi bitya university simanyi nagenda natuna Bobi Wine from zero to hero yabanyenya bwati oli anyenya ne saba nyenya twagala abantu batukubire ku masimu twagala abantu batusindike ku message bwabagadde bwoba tebaliwo nga tubasiibula ate mujje nga abadde akyayisawo akalango kati amasimu tugatadde musobola you can beat the phones and what and we answer you immediately. You can also send the voice messages to netulaba embera yonanga bwemiridde kintu kyenjagala okugamba abantu bonna abalina zi project simanyi project gundi project muwozi otege ku sente zemukunganyiza okwisaba kubanga otunulira Bobi Wine mugenda muyitawa manga maserengeta machiika otegedde kuba na Uganda ababufu bwe batuna badanga bakubala bati okay otegedde kyengamba tegedde bulungi n'abantu sogedde kibadde tugamba bano allo ojja kubira girlfriend tubatumiddeko nnyo mujebaleko kale sebo kaye wisdom ti Oliver mutumidde mukwano gwe mutumidde nnyo kaye wisdom ali wano yeyagala bannange tweyanziza nnyo tweyanzeke mu butuufu Mukama yatuleetera omusajja oyo omwana Mukama atuwera omukisa omukyala n'omwami abatuzaalira omwami oyo Bobi Wine batulaze kiki ekigenda batugudde maaso twali twazibwa amaaso yesebo webale nnyo nakutugoberera webale omulimu gwe mukola dokita okola omulimu gw'amaanyi era ambasindikidde message nembagamba nti muli balulumira mumira nsanaku omanyi siri muganda batukwate naye katujja babeererawo Uganda we yatuuka naye nga mwebala omulimu gwe mukola n'omwana mulenzi oyo yeebala okugula amaaso baali batusiba nti baali batuwa otulo nga balowooza baamala munnaayo otulaate kale toyanziza nnyabo kakati message gyengenda okuteeka kuno naye nga sigenda gyogera wano ku mpewo nja giteeka wano ku message ku gundi ku WhatsApp yammwe mujja giraba kale nnyabo kale webale nnyo kakati naye program eyaleero tubadde tuteesa ku bintu bya Bobi Wine awamu ne Uganda nga bweri opinion ye egamba etya mu bantu bano okubaninga olumba lwa Bobi Wine ate ne bwe banalubani simu kyevuga waliwo evuga ogera we mukabe we mulabwe we muzi bali mugwe we mula bali bakunamye ne bakunamira ddala bakati omanyi kye bayita omuntu okwe kaŋŋambe nti oba omuntu naye yambulira nnyazaala we kati gavumenti
kunanye baweddeyo tebakyalina nekye bakola kiyinza kubazza ngulu waba mwana ati oba mulwadde oba olina mulwadde ali ku kitanda olina omwana mulwadde nga n'ebbere takyasobola kulisika kati ye gavumenti yaffe kale tweyanziza webala okuteesaako Mukama akutukuumire. Amina. Kale tugenda kumaliza kai ne opinions z'abantu ozuli. That was good bambi amanya attended David. That was good. Oliver yes. Oliver yes. So Oliver tuyanzege namabadde abasindikazi message ezimwebale message nja kusoma ko video basatu oli agambe Kaya Wisdom, thank you so much, always talking the truth. You talk the truth dear, much more love. Webale kumwaga njakula ngana kulumba gambo lisingo nonya naye kali ekyokubiri ono bamwita Sarah Hamadin. Dr. Ndikaye, you in the house mukamba bo mukisamo yabale nyoka naye mwebale nyatuba sima ne twinzo otasuka wano naye okutwaliza wamu mwebale advices, comments and callings and things of that kind. Febani obudo businga abali wanonga tuli balamu. But inze nina principles zange satu esoka, don't hurt yourself. Don't hurt the neighbor. Don't hurt the property. Kuba oli bwanyiga akube nyumba nakube motoka nakuba abantu kuba tinanyize. So what is important is mkasera kano mbagaza kintu kimu, do not hurt each and every person in this festive season. The most important thing is just be nice to everyone. Ngatoina chokozotya choigairira sibula abatulaba mukwana nokwa abatulaba mbebaza sagala basajja tubayingire mu nnyo time bebaza mwebale kutulaba video eno tambuza link obagambe bannange Wisdom abadde wano tambuza link eno etukeje ino kutukanga ya abi kitegedde kintu ekyo bagadira Christmas ennungi mbaddamu bagamba nga mu January ku Regency Hotel mulanda tulina n'abantu mwe kambala jacket yo ate jode siba mugundi mu kiwato kubanga kugenda kwa muliro nga tuli Regency Hall produce promoter Richmond tuliao nchiddamu pagamanti mwe nabagala ogende Canada nabanyonyodde da conversion ya mgwakutano na mgwamwenda oyagala kwa tourism agriculture real estate ejja kusasola $5 ku post office Post Bank ya Nkuruma Road obagamanti mama Pitmouth ye convention tengenda mu gokutano owe yokumwenda owe yagala participatinga $2.5 nga basindika invitation yokugwe ne kwembase ne receipt then nga kibaawo kikyogenda ofuna mu networking bobo ogenze n'ebintu osobola okugagawala nga olinya n'ennyonyi ate ng'olinyako n'ennyonyi n'ogende n'olaba n'ekitambula so mbagalanye mwenna abatuwagidde ebbanga lino lyonna bannange mwenna abali ebulaya Wisdom tanafuna Christmas ye ekyo mbadde ngenda kisembyayo neso kukiseewo sinafuna Christmas tuba n'abantu kati tone wuyo atutunulidde nge mpwangali bagita mpangali baludde ekyuma katumba ali wali bana tutafuna Christmas kubanga tutogera mujja gamba ta Wisdom kyeka waliwo yamwadde waliwo babawa newe obeereyo ng'oyagala kusanyusa mu Wisdom. I have a very big family nogamba abaana babeera ku kamera abaana bakuterayo video era nja kujjamba kwate mwe bakimanyi ani ono abeera e Boston agundi abeera e Boston tulina Mash ne Mosh kakati abeera Boston ono Ron Makanika anteremu kwata video aleta ngamba huyo abaana babawadde ne bano nja bakwata video mbasindikire ntumira mwenna bannanga abatuwagidde Mukama akibabalire obene wansi ki oba tumubuuze kugira osomaawo bannange tuli wano live tusiibula oli live ensi ekuwulira ssebo nze nkubidde wano Kenya. Okubidde Kenya obadde otulaba bakuyitaani? Bampita Alpha John Kato. Essebo. Okubeera awo ebusoga awo. Omwana w'ebusoga ensi obadde okigamba kyensi ekulaba. Mulamuse ino. Nze muzeeyo oyo munanga tumukoye kubanga ebintu byazaakola. Sibisaana mu kubanga woowera oluluyimba lwe baakubye kati oyo kyali agenda kubyawa kubanga omumwe abadde afuna kubanga emirimu gye gyonna gyonna baagigala
kati nze kyembadde nteesa baleke bakuba oluyimba kyekinyigiriza mwenyini aveeyo ayogere ku nsonga lwaki baluweze naye oluyimba telulina buzibu kubanga eyo information egenda eri bannayuganda boona boona. Okay. Yeah. Kale mwana we Busoga bannaye batulabire bonna obeera nabo bwe bali nakugoberera bulijjo. Aye baba. Kale okodeyo muna tumira abantu ba mu Busoga abewaka obwagaliza ennaku endungi. Ntumiddeko maama wange Mbale. Okay. Ne taata wange Kamuli eyo. Kale akuume. Kale. Abaana mwayagala omusajja. Abantu babeerako abantu singa otandika okusoma gundi. Ono agamba bw'ati. Webale emirimu gy'okola mukwano obulamu bugamba kikansubire nti n'oli bulungi naye nga bannange nkubuulire gavumenti ewe muse Museveni abwemukidde ddala ba advisor takyalina ba advisors. President takyalina bantu bamuwabula. President yasigalanga ye kati omanyi omuntu buli lwakula ennyo ebirowoozo bimala ne bidda buto. Kati President Museveni ebirowoozo bye byadda buto alinga baby. Bwe bidda obuto takyamanyi kyakola ekimujjira kyakola ye kyalaba nti kino na kino ekimujjira kyakola naye nkuwulire Museveni ajja kutuuka byali mu kukola abantu wallahi billah bajja bikola abaana be oba bajja kubikola abazzukulu ne bwe baligenda e Bulaaya kufiira Bulaaya era wali baaya abali babasigadde naye ng'akoze ekintu ekibi ennyo yesimidde entaana nnene nnyo ofundako nami abe abantu bawulira ate kato nona ensonga etuza obutasukka n'olunaku olwaleero. The same show will be repeated towards New Year's kale tujakola yemunga ku boxing down tujakola show ey'omwaka ebaddemu tubabuulira abantu ebintu ebyamaanyi events ezibadde wano ne Uganda gyegenda okitegeere. Abamu abali balowooza nti Bobi Wine obutagenda kwekalakasa mu butale nti simanya best yagendanga mu butale tiyagasi. No, that was a failed move. Ye ndowooza omulaba ku mulembe gwa Bobi Wine otulabe bajja eno ng'abagaana okugenda e Bulaaya gwe mbuulira aha ate gwe omulembe gwe gumu tulabidde abagezi nga bakola ebyekisiru. Gwe mulembe gwe tulabidde abagezi nga bakola ebyekisiru. Gwe mulembe gwe tulabidde nga Bobi Wine atuyamba okwambula abantu abamu ne tulaba ku bwerere bwabwe. Tukusiibula yo opinion yo tujja gyetaaga. Kakati naye nga nze njagala okwebaza mwenna abantu abeereddewo Kai Wisdom nabagamba tandengendayo. And you know they did whatever they had. Hello, what was your opinion? Take a microphone. On the song or no, on the song. Because the government banned it completely. Mugambe nti oli live. Oli live one ese kulire. But we don't deal with the government anymore. Yes, and thank you first of all for the great show. The network was kind of playing up, but yeah, it worked out all right. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Oluyimba ddu government ena kyetugamba kyekikulu. Oluyimba lutrendinga tujja dutambuza. It's a hit and it has a great message. Oluyimba lwennyini lutunda message ono Museveni gy'akoma otunyigiriza. The more creative we become, and the more creative we become, the more we expose him. So this song has exposed more than any other articles or newspapers could have done. So that's my submission really. Okay, thank you. Omukyala gyakoze nti oluyimba lwokka lukoze ekyamaanyi lwogedde ebintu ne newspaper etandikoze gyetandikoze. Kati gomanyi nti waliwo omuntu agenda otuula oluyimba lwa Bobi Wine lulimu lectures nga 3 otegedde. Kati gwe wowe yebayira we ebyaddala Selector William asoma gundi masters mu America naye nga ali wano correspondence yeewuunya nga lecturer waabwe omuzungu aleese essomo course unit
ya Bobi Wine era najja nakola live ye naga bannange ebyaddala neewunya Bobi Wine tusobola okuba tumutunako nga ffe tutegeera kikyagenda kuba nabazaabu wasobola tuyita mu ngalo kubanga waliwo abantu bannayuganda batakyasobola kufuuka wadde sukaali kawoomerera bweka bo nga bakawa bukayi tebakyala Uganda gyeraga so nayagala basiibula tukome wano anytime tugenda kuba tukomawo live mutusonyiwe tetwalanze tuguddewo bugwi bula tujja kula tusobola okukomawo ku Monday tusobola okukomawo ku Tuesday batusubire mu nnaku ezo before nga kintu nga tekinaba kutabuka abeeranda ntemwerabiranga lumu January Chigundo agambe kabizo mwebale kueleza. I like you so much when you are on the Flashlight channel. Big up webale nyo Chigundo nasa deni bamuita mukyala Mariam kaye webale nyo kubera kwa halali nijyo mbadisement nti oli kwa halali kale tubasibudde mwebale ddala Haji Kabogoza M&J Medical Clinic webale nyo mwebale kutambula munaffe mbagaliza Christmas enungi ate yesanyu katutambule obudde nga bukyali akomata 10 mperera mweraba ciao bina